abakungu basaba kunukkiriza emitwalo 6 ebakuŋŋaanye mu St Peter's Square okweta mmisa ekulembeddemu okuzika paapa eyawumula Benedicto XVII. Sadduka emu kuleetebwa mu St Peter's Square abakkiriza bangi bawuliddwa nga bawanvuya amaloboozi pa Benedicto XVII abeera omwesiime. Emisa ekulembeddwa mutukuvu Papa Francis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Emisa eningidde ebyafaayo eya paapa aliko okusabira paapa eyavaako. Papa Benedicto XVII ye paapa yasooka okulekulira myaka 6 mu kifo ky'okufiira kuwa paapa ng'afiiridde ku myaka 95 ng'asitula mu mwezi gwa Desemba mu mwaka ogwedde Vatican. Mu kuyimba misa Papa Francis asabiddwa omwoyo gwa Papa Benedicto olw'ebikatale byamukozesa ng'akyali mulamu. E anche dedizione sostenuta dalla consolazione dello Spirito che sempre lo precede nella missione. Amutendereza olw'obugezi obwetuwaze n'okwewaayo emyaka gyonna ng'aweereza ekereziya. Asabye Katonda amwanirize n'essanyu. Together we want to say, Father, into your hands we commend His Spirit. Okusaba olw'eddi ne basitula ssanduku okugiyingiza mu St Peter's Basilica ne baggawo n'olutimbe olw'okumuzika mu kyamakolebwe. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.